Gwe Kamuwunga mu town council y'e Lukaya mu district y'e Kalungu yatubidde n'abaana bana bansereko zaidi kati omugenzi be yamulekera oluvannyuma lw'okugwa mu mazzi bwe yali adduka abasirikale era n'afa. Ono agamba nti oluvannyuma lwa bba okufa afunye okusoomozebwa kw'amaanyi omuli n'ebikemo wabula nga waatuuse kati embeera emuyinze olw'abaana abamutunuulidde. Soomozebwa abasajja ne bajja ne baŋŋamba nkwagala okuba bampa ekyokulya si kyenjagala. Abaana bange mbalabirire naye nga seesigamye ku basajja. Mu mbeera eno ono yeeralikidde ekiseera ky'okudda ku masomero ky'agamba nti kyandi mukaluubiriza anti ne z'ebisale by'essomero tamanyi we zigenda kuva nga n'abooluganda lwa bba tebalina kye bamuyambye. Naye abaana bange okusoma nze kyasinga nnyo abaana bange okusoma kuba sisuubira yasobola bbaweerera mu kika kye. Omubaka wa Kalungu East mu Palamenti Katabazi Francis Katongole bw'alabye embeera eri bweti kwe kudduukirira Nnamwandu ono n'emitwalo 20 era n'akukulumira gavumenti olw'okuyamba ab'omu bibuga nga tebafuddeeyo kuba mu kyalo. Gaba ofuna emitwalo 2. Ati ono bamulekera amabujje gagano abaana bana talina kyabaliisa talina bwabalabirira talina ssimu kakati naye ate obuyambi bwe baagaba babuyisa ku ssimu abawejjera abatuufu tebalina masimu. Mu ngeri y'emu Katabazi awanjagidde abazira kisa okuyamba Nalubega olw'obuzibu bw'alina nga talina kyaliisa baana ate nga n'ow'okusula watiisa. Abantu kinnoomu n'ebitongole ebikola kubawejjere muyambe omukyalo ono. Kansala omukyalo wa Lukaya Town Council mu district y'e Kalungu Nanyanzi Irene asabye abakulembeze bonna bakwasize wamu okulaba nga bamuteerawo ekyokukola asobole okweyimirizaawo nga tasabiriza. Beeyo nga bwe kisoboka abakulembeze bannange n'abatali bakulembeze tuyambe omwana omuwala oyo era kyetaagisa okulabika nti omwana oyo ssente zeetaagisa naye ate okumuteerawo bizinensi enaasobola okumuyimirizaawo n'abaana bwe y'ensonga enkulu. Buterevu katugende omukugu waffe Simon Senkai atulambulire ku bintu ebisobola okutuusa omuntu ku buwanguzi munaawo osobola.